Okay, buterevu tukyalifera munafaturiza oliko Impact FM radio Samayinja program kalumanywera Omulangira Kalema gegange tukyagenda maaso atuogira kumbeera nga bweri munaffe ebuze mwabuuze ebimu ku ebyo atuogira nate agambe nti nayaga kumanya emirimu ejjakolebwa omusajja gwe tugamba nti n'omu kwabo abaali abakabi mu nsi eno amanyiddwa nga John Wycliffe. Kakati nno munaffe yagala kumanya bali mu bitanga Kirya Silverton okuva mulago yabuze ekibuuzo ekyo munafaturiza tuga tusooke ndozo omwe tugende ku mulala. Ati mbadde nkubuulira tugeze ku mulamuko mbane kyagamba ntino biseera ebyo ebiseera bya 1347 ekirwadde plague obulwadde buno bugwa ekizibu kigwa mu Bungereza wamu ne mu Europe yonna obwadde obwatta abantu basuka milioni 20 kumpi kitundu kimu ku byakusatu ku bantu bonna ababeera mu ggwanga oba ababeera mu Bulaaya bonna baafa obulwadde obwo. Hakati ebyaddala eyo kyokka omusajja ono mu biseera ebyo Wycliffe yalaba plague yalaba obulwadde buno obulumbya abantu mu kiseera ekyo mu ggwanga erya Bungereza nga ekyali kize ng'obunyiivu obwali obwa Katonda eri abantu bano bita bakilaje ababeera mu kigo kwajuka eri musajja mu Katoliki ababeera mu kigo ng'ebyaddala nga bali aniwathe nga tebasana kubeerayo nga bakola ebyambyone ebibye nnyo bwatyo ye bwe yalaba ensonga bwatyo okusookera ddala kwa bulwadde buno nga buzze nti yali God's judgment nti Katonda yali munyiivu nnyo eri abantu abali aboonoonyi mu ggwanga lya Bungereza ne mu nsi yonna ate naddala abo abali bagamba nti nno balinga abali mu Bwakabaka ate ng'era bali mu tuyita eddiini ey'Obukatoliki. Era omusajja ono yavaayo n'agaana okugamba nti nno akaseera kaali katuuse nti Katonda okulaga obunyiivu bwe okubaka omu ekirwadde bwe kiti ekimbe bwe kiti kyali kituuse nti nno kiraga Catholic Church yalina okwenenya nti ebyo byonna ebyali bikolebwa abasajja bano nga si bya makulu si bya Katonda tibiri God n'akamu bakyuse babere nga bafa ku bantu abataasoma abaavu abaali bali obubi ennyo birenga bikyusibwa. Munnango omusajja ono amaliza emisomo gye mu college emayiddwa nga eya Merton College era n'avaayo nga junior fellow mu 1356. Kati munnaffe amaliza masters ye mu college emanyiddwa nga Barilo mu 1361 mwaka gwe gumu ogwo mune n'agenda ku college ey'ekigo ekimayiddwa nga Fillingham mu Lincolnshire jalinga akyala abakaseera kenya nabera nga afuna vacation ye oba okuwummula kwe okuva eri mu Oxford. Kigambibwa bwe yali awo munnaffe mu college emayiddwa nga eya Balliol awo nno nango kubanga abeera ddala mu Oxford era kigambibwa nti yaddangayo ko nga abakyalira bw'atyo mpola n'abakyalira era kiganibwa nti no yalinga yalina ne gundi ne room mu kituyita college eya Queen's College. Kati mu 1362 ono musajja ekigambo munnaffe yaweebwa ekifo awo mu college yagenda mu parish oba mu kigo ekimayiddwa nga ekya Fillingham. So emirimu gye yafuna yakubanga akola emirimu gye mpola naye ng'alina enyiike ku kiri kye yalaba ku kyekirwadde ekyajja n'agamba nti nno yalina okubanga aliwo enkyukakyuka ebeera mu kigo oba mu Bukatoliki bali just wansi wa Catholic Church ng'alina okuba nti wabeerawo ko kye bayita mu kigo mu nnyini omwo mwiremu enkyukakyuka nti ababeera mu kigo abakungu bonna bali balina engeri gye beeyisaamu ey'ekigagga ng'omwavu abonaabona ng'ate n'ebibya bikola biyitirivu nnyo era yo kyerabanga ekimbe ekyajja mu ggwanga nerya Bungereza ne mu Bulaaya yonna nga Katonda omunyiivu ayagala okubanga awadde akabonero ak'okwejjusa bakyuke bonna. Kakati munnange omusajja ono aweebwa nate aweebwa kye tuyita obuvunaanyizibwa mu kigo ekimanyiddwa nga ekya Fillingham mu Lincolnshire. Jukira amaze okuba nti amazeko emisomo gye bulungi nnyo kati ayingira jukira yafuuka gwe father. Kakati munnange akola emirimu gye nga gikulirwamu waliwo yali ku ntikko yali nga reportingako bamuyitanga Simon Islip ono yali Archbishop wa Canterbury mu biseera ebyo munafu atuuliriza era ono yamufuula akulira hall eya Canterbury mu 1365 era nga wano kigambibwa nti nno wano wansi we yali nga alina okulabirira abavubuka 12 balimu okuba bateekateeka okuba beekoononera munnange obw'abafaatha mu Desemba 1365 yali kati nno Islip yalonda Wycliffe okubeera waddeni nate
naye kyennaku wamondo kuba waddeni ow'ekigo kyennyini ekyo ng'ali mu kuba nti alabiraga okubanga bafuuka abafaatha ekyennaku Eastip yafa omwaka ogwaddako. Eyamudya mu bigere amayiddwa nga Simon Langamu ye ate mu kujja yalaba omusajja ono bye yalinga akola bye yalinga alowooza ebirowoozo ebyo byonna n'ebyali bimuvamu ebigambo Wycliffe ng'atajja kubanga asobola okukolagana naye era kye yakola kwe kugamba nti kale yagenda kuba nti akola amuwummuza tajja kuba favorable mu kuba nti munna ng'akulira ekigo kyo kyali mukwasizza. Kakati bw'amala omuwummuza Wycliffe tekyamuyisa bulungi era kye yakola mu mwaka gwa 1367 yawandiika ebbaluwa mu Roma n'akola apiiru kyebeta apiiru nti bannange omusajja ono ampummuza atya ng'emirimu gye mbadde ngikola bulungi nnyo. Era munnaffe ekyaliwo awo mu mwaka gwa 1371 ebbaluwa oba okusaba kwa Wycliffe kuno kwasalibwawo era mu kusalawo Roma ebbaluwa gye baddamu kuba bamusindikira yali munnange temufevalinga n'akamu ng'eringa egamba nti kkiriza kye bakusalidde obeere nga munnange odde ebbali. Eyo nno ekibaga kyogera bwe kityo kino kyamunyiiza era mu kumunyiiza n'agamba nti oke waliwo obutakkanya wakati w'abamonko ne banno bagundi abakulembeze abaaliwo ku Oxford mu kaseera kennyini ako. Jjukira tuli mu biseera ebyo nga tulina obwakabaka ate tulina n'Ekelezia Katolika. Era Ekelezia Katolika jjukira nti yalinga etwala naye ate obwakabaka bugamba bulina kuba wansi oba Ekelezia Katolika yalina kuba wansi w'obwakabaka mu ggwanga nalyo erya Bungereza we yali. Kati olwedde yalinga abiraba naga nti olwedde bamugobye mu kifo Roma eganya omuzzaawo. Kakati mu mwaka gwa 1368 Wycliffe ono aga nti banne ekimala kimala ava mu Pali mu kigo ekya Firingamu agamba nti kale kambite ngenda atembereke walala. Era yagenda mu kifo ekimanyiddwa nga Lugershall oba Buckinghamshire esiwala nnyo ne Oxford era ekyamwaliza okuba ali munange nga alina connections ne university wali mu Oxford okuba ali munange akola emirimu egy'enjawulo. Wano omusajja ono era okuba munenga atandika okutunulira Bible jjukira Bible biseera ebyo of course teri mu Luzungu yali mu nnimi eza Latini ennimi ze yalingamu ezo. Akati ng'agitumya bw'ati n'agamba nti you know what it's high time nasoma ebitabo byange omwa okusoma ebitabo byange n'enkuguka ne bantikkira nfunye masters mfunye mfunye degree esooka mfunye eyokubiri mfunye eyokusatu nkuguse bantikkidde ndina mu kulaba kati obudde buno ndi favorable ndi nze ndabira n'abagero okuba nti babatikkira obwa father mune kiyakola n'agati agera kusalawo aberenga avvuunula Bayibuli mu lulimi Olungereza kuba ite na kyakola ebiseera ebyo ng'ali mu ruumu yatudde bw'ati munnaffe era kyakolanga yafulumanga ku posh oba kalugambe nga ku lubalaza n'atuula awo olubalaza lwa church emu emayiddwa nga Lugershall gye yaddukira eyo mu Buckinghamshire okulira na Oxford n'abeeranga munene wafuna obudde obw'eddembe avvuunula Bayibuli ng'agissa mu Luzungu kubanga yali yasoma. Kali nno bino okubikola ye kennyini kigambibwa yali ng'abikola nga baddeko n'asoma. Jjukira tena okubanga atikkirwa mu butuufu nga yangola yali asoma ebirala byonna naye nga atalina okuba ng'asoma kye beeta theology. Era mu mwaka gwa 1369 Wycliffe ono bamutikkira afuna degree ye mu theology. Era teyakoma okwo mu 1972 afuna doctorate mu theology ekitegeeza akugukira ddala. Kati akuguka nga bw'ali mu translatinga Bayibuli agitranslatinga agikyusa agiteeka mu lulimi Olungereza. Era wano munnaffe atuliza kiga mu mwaka gwa 1374 bamutikkira ku St Mary's Church Lutterworth mu Leicestershire bamutikkira n'abeeranga munnaffe omusajja ono atikkiddwa kati ng'asobola okuba ng'akola emirimu gyonna ng'omupaatiri omujjuvu. Kakati munnaffe atuuliriza mu mwaka gwa 1374 omusajja ono jjukira agobeddwa eri anaasa okukola emirimu gye. Yagamba yavaayo ye kennyini n'agaaga kuwandika ebbaluwa awandika ebbaluwa nga yemulugunya ku bigenda mu maaso olwo nno ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Bungereza ng'alaba ekiriwo wakati wa kabaka ne paapa. Mu biseera paapa yali ng'afuga bamuyita paaka Girigoli oba Gregory owe-11 era kigambibwa nti waliwo obutakkaanya owali wakati wa paapa wamu ne Bungereza yonna. Omusajja nga yasoma ebitabo bye gwe beekakasa obulungi ennyo yawandiika ebbaluwa ng'ali mu kudisikasinga n'agisindika
nga kudiscussinga mu abakulembeze abali wakati wa papa ne wakati wa kabaka mu ggwanga lya Bungereza. Era munayi museera ebyo lwakuba nti yali takkirizibwa ye nga ye kuba nti ideas ze nga tewali omwazi faako n'akamu, era ebirowoozo bye babikasukanga mu kasero. Okay, ye kyeyavaayo n'agamba no problem. Mu kitabo wali ng'asoma yagamba ebimu birowoozo bye mu bbaluwa ze yawandiika yali concerned, yafaayo eri gwe akwatibwako nnyo okusinziira nti gavumenti ya Katonda yayita government of God n'amateeka 10 you know gebalinga engeri bagakwatamu ekisooka mu lubiri ne mbwa papa bwennyini. Era nagamba nti bino byali bigenda mu maaso byali tebigenda nga tebiri in line n'obwakabaka wamu ne papa byalinga akola nga tebiri in line n'ekitabo kya Mukama wamu n'obwakabaka bwa Mukama Katonda. Era wano kyakitegeeza musajja wattu ono olunaku lwennyini olwo lwe yawandiika akatabo akamanyiddwa nga on civil dominion nga yeemulugunya ku kye ekyakigenda mu maaso. We yagambira nti ye yali ng'avuddeyo n'awanika n'agamba property yonna eya church eya wansi wa EKELEZIA amazima gennyini yabadde soka n'ekwatibwa nate eddizibwe mu bantu. Yawa ebirowoozo bye ng'agamba nti nno ebyobugagga byonna byali mu EKELEZIA you know byalinga byebaga nti byafunibwa mu ngeri ey'ebikolobero. Ebyobugagga byonna ebyali wansi wa papa amanyiddwa nga Gregory owe-11 ebyaddala byonna byali birina okuba nga munnange bibagibwako mu bwakabaka wamu n'obwa papa bibeere nga biteekebwa biddizibwe mu bantu. Wycliffe ava n'agamba era still nti church ebyaddala EKELEZIA iregudde mu kibi ekitagwikangamu, era n'agamba nti nno ebyaddala kyalina okuba nti akola balina okuba nti bo church wamu n'obwakabaka balina okwejjako buli kimu bakiwa abantu baddeyo mu bwavu you know baddeyo mu bwavu balage okwenenya kwabwe. Awo baba kyakitegeeza omusajja no Wycliffe ayingidde mu kye tuyita politics yennyini, ebyobufuzi byennyini ng'ayingidde mu church, ayingidde ne mu EKELEZIA butereevu. Munnange ebyaddirira omusajja ono baga nti yaguddewo olutalo nti okusooka yali so patriotic ngagala nnyo kisooka obwakabaka obwa Bungereza ng'ali so patriotic, ate ekirala ng'aga nnyo n'eddiini ye ey'Ekikatoliki. Nenaga wenvidde okuba nti njogera ebigambo bino kitegeeza nti waliwo byendabye ebirina okuba nti bikyusibwa. Wycliffe ono yayitibwa nga muyise Bishop wa London amayiddwa nga William Contine ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa February 1377 summoned ng'ekimuyitibwa bamutaako omusango ogw'okuvaayo munnanga abeere nga ayogera by'atalinaako mitwe na magulu, era nebamugamba byayogedde byonna abeere nga abimenyawo. Era munnanga ekyaddirira munafu atuuliriza bagamba nti noono byayogera byabigera kwetira obuzibu eggwanga erya Bungereza n'obwakabaka wamu n'obukatoliki bwonna. Era baatuuka ebyawandiika ebiga byawandiika abamu ku abo abaavu lunkupe bamuwagira, era bakuŋŋaana bamuyise okuba nti abeerako nebyayogera ne bajja ku mulyango gw'EKELEZIA ne bagaa kyo kigenda mu maaso, abantu bonna balinda balabe abanyiivu. Bishopu yali munyiivu nnyo nga bagaa nti nagenda kuba nti ayogera, abantu bakwata ebipande nga bali mu kusupportinga Wycliffe nekyerenga ayogera, wabula ng'ate bavoola Bishop era bamaze okuba nti amuyita babere nga boogera. Wano Bishop kyeyakola munafu atuuliriza yaddira abamu ku abo abaali tebaagala musajja ono naga nti nno babeko kye bamugamba basabe kye bakola bamukolera. Munnange ekyaddirira mu ggwanga erya Bungereza obwakabaka wamu ne buno n'obukulembeze bwa papa kye bakola batandika kye bayitanga attack eri omusajja amayiddwa nga Wycliffe mu lujjudde. Kyeyakoma naawo ye yagenda maaso mu kitabo n'awandiika ebitabo ebuba empapula ng'azifulumya abantu bazisoma. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano 1377 papa Gregory owe-11 yasindika copies 5 n'ambirira eri omusajja no Wycliffe nga atuma obwa Archbishop Canterbury aberenga ne ba bishops abenjawulo, Bishop wa London ne kabaka Edward II ne chancellor wa University ya Oxford bonna
era munda ng'ataddemu emiko emirala 18 nga kye bakola kiri kimu nga baagala omusajja ono akwatibweko abeere nga abonerezebwa abeere nga bamudinangusinga kubanga bye yakola byali bya bulabe nnyo wansi wa church ey'Abakatoliki era wansi wa state ng'eggwanga ery'Abungereza. Era bagambanga omusajja bye yakolanga byonna eby'ennaku ekyennaku obubaka kabaka papa bwe yasindika okutuuka mu Bungereza, pressure gye yateeka ku kabaka Edward kubajjukira omusajja ono bwekigala Wycliffe yali akyalirwoyo nnyo eri obwakabaka nga liso patriotic eri eggwanga ery'Abungereza. Kati kabaka Edward yali talina kubanga amukolako bulabe nnyo nga bw'okiwulira. Naye ekyennaku kabaka Edward yafanga ennaku z'omwezi 21 omwezi gw'omukaaga 1377 ng'ebbaluwa emaze okuba nti ewandiikibwa paapa eri against oba eragira babeere nga babeerawo kye bakola ku Wycliffe tina kubanga etuuka mu Bungereza munnaffe atuwuliriza kubanga etuuka ate mu mwezi gwa Desemba kabaka nga yafa dda. Kakati Wycliffe wano yali yasabiddwa akakiiko mu bbaluwa eyo nga paapa agambye kabaka nti ateekwa akakiiko kabeere nga kabonereza omusajja ono kalage n'okulagira nti nno ebikola byonna n'ebiwoneko byayogera byonna byali bifu nga tebikkirizibwa era bateekewo n'omuwendo gwalina okuba nga asasula eri Roma kwekyo yali akoze muganda nga mpuliriza. Kati munnaffe mu Maachi wa 1378 omusajja ono yayitibwa Wycliffe adamu okuba nti yayitibwa summoned eri palace oba olubiri olumanyiddwa nga olwa Lambeth abeere nga yedifendinga. Amuyise yaani baaba vice chancellor bava ne bamuyita ne muganda jangu tukwetaaga obeere ng'olina byoddamu. Mu kaseera kennyini ako omusajja amanyiddwa nga Sir Lewis Clifford yayingira mu ekelezia. Mukinga mu ekelezia n'agamba nti nno mu linnya lya Queen Mother amanyiddwa nga Joan of Kent nti nno ojjukira n'agambye nti Wycliffe yalina omukwano omuyitirivu nnyo nga liso patriotic eri kabaka. Kati musajja bamuyise avvuunule bamuyise mu lubiri ng'ekimuyisizza paapa yawandiika ebbaluwa bamukunye lwaki awandiika ayogera ebigambo by'ensimatu ku ekelezia. Bamutuuza munnange bagenda okuba bamusomera emisango. Sir Lewis Clifford n'avaayo n'agamba muliyane n'abakyala owa Bungereza Joan of Kent agambye Bishop bonna basirike tebaddamu kunyega ku kintu kyonna wadde okunenya omusajja amanyiddwa nga Wycliffe ne byonna byakola. Ekyaddi ya muganda ng'okimanyi Bishop abaali batudde bagenda okukozesa omusajja ne Wycliffe ku mbeera oba ku commandments oba ku biragiro bya paapa n'abakyala basindika obubaka n'abagamba temuddamu kuba nti muwozesa omusajja ono mbiweze. Bishop ne balabika bali so divided abamu ne beekuta ne bagamba banne tugenda kukola tutya n'abakyala tugambye tetwogera paapa atugamba twogere kyekigenda okuddiya baaba ekitegeeza nti omusajja ono yali yalina okuba nti atambula nga agenda kuba nga alya butaala. Wycliffe John Wycliffe naffe atuwuliriza olw'omusanga gubuuse byakomaawo oba nedda tebyakomaawo. Omungi atuwuliza omusajja ono olwafuluma bw'ati mu lubiri wuli ekyaddirira yaddimaani nga yasaba n'agamba nti nno ayagala ye kennyini awandike ekiwandiiko nga kiraga nti nno apiiringa eri kabaka obwakabaka obwa Bungereza ng'agamba nti nno yali akisensinze omwe wali okusenza noga n'olowooza nno okay alabika paapa baagala ku kiba kibayita excommunication bamugobe mu kigo bamuggyeko ebitibwa byonna abe nga tabikkiriza. Awandika ebbaluwa ng'agiwandika obwakabaka ng'agamba nti yennyini ayagala council eriwo kibayita against excommunication nti yagala yabeesooke nga tebannamugoba mu bwakuba nti yali father, tebannamugoba kuba nti yali bishop, tebannamugoba kuba nti yalina amayinja gonna yabeesooke awandika ebbaluwa agiwandika obwakabaka. Munnange ekyaddako kimanyi yawandiika emiko 33 mu Lulatini wamu n'Olungereza kuba yali musajja nga muyigirize. Era mu ebyo yawandiikanga yagambanga bw'ati yagiwa omu ku abo abaali protectors be abasooka amanyiddwa nga John owa Gant
era nagano nkwesize nnyo nyini ddala twala obubaka buno oberenga ogenda kukola ki oberenga obutuusa eri mu ggwanga oba mu Rome Italy munnange ekyaddirira ate kyennaku ekyaliwo nga tannakubanga asalibwa emisango egy'enjawulo laba Paapa Gregory owe-11 okufa mwaka gwa 1378 kati awandika apiiru ye bagitwaleyo laba Paapa bwafa muganda wange ekyaddirira kyali ki obudde tebugenza olowooza tujja kutandikirawo nate olunaku olunaddako nga twa omusajja ono John Wycliffe kiki yakola mikisa gino Paapa okufa gyali mikisa gyali kyakisirani kyali kyekyaddirira muganda wange programu Kalumanywera Omulangira Kalema gange Katonda bakuume mbe bulungi mweraba.